Chala n'agenda afa. Nfuuse Bob. Munnange omanyi bambi abantu bana bagenda ku kyeyo. Ekisinga okunuma mwene emboozi njimanyiiko like it is close to me. Mama by the time omukyala walekerawo abaana be agende ku kyeyo hasebera y'amaanyi. Bwatuuka ku kyeyo awaguza atikka bba. Eno yaleka azaddeyo abaana babiri bwe yatikka bba n'agende bweru n'omusajja yali of course yasoma ko nafuna bulungi nnyo omulimu gwa doctor and gwa gupeyinga bulungi ne bazaalayo abaana abalala ng'abami baffe batera otutikka naye omukazi ng'ejja yalina ssente yasigala investing azimbye amaka azimbye ebintu akoze ebintu byene mu Uganda omukazi Allah n'amujjulula naye gwe abaana b'omusajja ababe bennyini kabazaala abaali muno mu Uganda babonaabonanga nnyabo ataakola ku ssente. Taate mu America akola ki? Yawasadde omukyala azaala abaana abalungi abeeru abamyufu abalabikako bano balina omugaso. It is very touching. Omusajja ng'oli eyo mu bulamu obw'ensi eno omuntu agenda atajja kuvaamu aba mwanawo. Wale mukyala munanga atukayo point n'agamba bannaye Simon nemeredde. Olaba walema nnyoko onzaalwa atakuzaala. Nkyali na future nonga ali ku myaka ago. Ojula mugaba na future ddala ogirinawo. Ebeerawo kasobera ng'okyali mulamu. Myaka 5. For as long as you still have oxygen. Nedda bannaye oweze emyaka 25 olotuse mu future yo. Boss osaaga nnyo. Ate otuma bazaala abaana future etandika butandika. Kyogenda kolayo ki mu nsanvu kale. So, omuntu yekka agenda okutegeera agenda kubeera mwanawo. Ye mundu omanyi bwe oyagala okumanya the beauty of abaana beera ewaka ojja wulira engeri omwana gyakuwaana munogamba omwana kyawaana ki. Gyanyonyolamu taata gyanyonyolamu maama we. Protection gyasuubira. Webamukuba n'awoggana erinnya lyo. So ekintu ekyo omwana kyakusubiramu naye kyewandibadde owaayo. Ate omuzadde nga omuzadde omu Katonda yamuyita ekintu kyewandibadde okola nga tonnaleetawo omuntu mulala ku making sure nti abaana mu bulamu bwabwe busobola okweyongera ne butambula nga ndeese omuntu omulala. Playing part y'abantu ababiri. Anti mutaata balabamu maama. Ne waba bandoze abanange basigala balamu. Kati mugamba babaloga babataase. Kubanga anaakuloga gwamunoonya. Eddogo literally olinoonya. Kati maybe take away enkola nti maybe nasinze nze na backing kwa account oba na standing order nti kwa account yokugenda ko bukadde bwe buti bugenda kulabira abaana bange. Nti ne wendogebwa. Nti byobulamu busigala bukola ki butambula. Kubanga kiti wali kiruma kujjanga omunya bulungi olabika bulungi emmotoka y'amaanyi nosanga omwana nga yatunda kasooli ku kkubo. Batulina kyogenda kutoka. So omusajja ng'oli eyo nako olwaleero tetumanyi maka g'olimu oyinza okuba olina mu kifuba. Ng'omwana akutadde mu kifuba mwagigudde ati giringanga ejja. Olinga amawuzi tokyagatta. Olinga mawube. Ate ekifo ekyo kifuula abantu bamawube. Mugamba Katonda muli mugamba ki? Yakibaweereza. Bakijja mu mbirizi zammwe kale. Genda olabirira abaana. Ba mu kifuba ky'omukazi atazaala. Bambi mulabirira abaana abo. Bannyabwe baba baakola abaana mbayambi. Ne baba mama tebakola. The best thing kyosobola okuzannya nga taata is being a mother eri abaana bano mama abwe waatali. Because ate ba mama batera ogikola eyo party. Omwana natukabuzinagana ensina taata. Mama nga yeewo omubiri gwonna. Nena mwe abakazi abayingira leeta nowa musajja wa amagezi nti abaana batwale mu ssomero babeerenga bamalayo mwaka mulamba. Gwe tofe. Oloze ekyatta mukazi mnogo tesobola kutta. Ate oyo omusajja yennyini yeeyamu. Oyo oyinza obba y'abatta omusajja gw'oli ku bwesigu. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe. Kati wuliriza